Kedde mukabasawo kongedde okunyiga bannansi olulala minisita okulimira okumatiza abasawo mu nsisinkano gye babadde mu lunaku olw'eggulo badde ku mirimu. The demands by the doctors and by yourselves is very genuine. We have never deviated from this position, and the demands are very correct. Mu kiseera kino abulwadde bakenderedde ddala okujja amalwaliro ga gavumenti nga n'agamu kati bafiiriyo mu bitundu byabwe. Mu gamu ku malwaliro ge tuseemu okuli Gulu Referral Hospital, abulwadde wadde gye bali ne bakendedde nga abasingayo bakadde. Akulira eddwaliro nti Bemanya David yagambye nti abasawo bakola naye nga abasawo bali mu kugezesebwa bayite ba interns 32 be bali mu keediimo. We are working as usual without any problem. Although we know that the medical workers are fighting for just a reasonable cause, but then you know there are certain procedures which must be followed. So why exactly are you working and the others are not working? We are just sacrificing for the country because our patients, they are the first priority. Tutuuse mu ddwaliro ly'ekiruddu ngeno tusanze abasawo teri nga n'abalwadde bamuswaba ebifo awatuula abalwadde bibadde bikalu nga n'ebitabo omuwandiiki w'abalwadde biri mu durowa nga n'obutebe abalwadde bwe balindira okusinga bukalu. Abamu ku balwadde abatalo balabiddwa nga beebase ku butebe okulinda abasawo nga n'abamu batudde okulinda ekiddako. Abalwadde bitwogereko nabo bategeezezza nti abasawo tebali mu ddwaliro kyokka nga bw'obaawo n'ogomanyi omukubira essimu n'ajja kukolako luva n'eddireeka. Era gye nsanzewo yemugabukira bagambye bali mu meeting era tewali agenda kukola. Ku kyabajjasa okutandika okujjanjaba abantu abali mu malwaliro bategeeza nti balina n'omu nga balabeko mu kifo kino. Sinnalabako ku musirikale yenna. Nsanzewo asikaali ali mu kinifoomu kya bbulu sirina mujaasi gwena. Ni gavumenti olala ekyega ega nti tebana kai gundi oli yagambye singa bakuwulira ansaba basirikale bange kugamba kyulinganga abantu abali mu kizikiza. Ne mu ddwaliro Mulago abulwadde badduseeyo lwakeediimo. Tusanze w'oyingirira bataddewo emmeeza eriko ebiwandiiko bya UPDF ng'etuddeko abasirikale abali mu ngoye za bulijjo babiri. Tugezezza okuzuula oba abasirikale ba UPDF batandise okujjanjaba abantu naye nga tebannaba. Buli lw'otunula omusirikale wa poliisi ne bakola mu prevent nga balawuna eddwaliro lyonna. Tutambudde okwetula eddwaliro tusanga abalwadde abalwala endwadde z'olukunvuba nga batudde wabweru mu woodi nga abasawo bayitako bayite. Abamu ku basawo bayimirira mu nkubo z'eddwaliro ne balasa emboozi. Omuwagizi wa UPDF Brigadier Richard Kalemire akisizza nti amagye gagenda kuyamba ku basawo abatono mu ddwaliro ly'e Mulago okukendeeza ku muwendo gw'abantu abafa nga tebajjanjabiddwa. Ategeeza nti abasawo 10 bagenda okusooka okuweebwayo nga banoonya abalala okusobola okwongera ku muwendo ogwaba beetaagisa. Subsequently, we will be deploying a couple of doctors. They won't be very many, probably around 10 in the Mulago hospital. These are definitely better than nothing.